yantomera omulaba mulaba bampisa mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale omunyarwanda. Katonda yakola ekintu ekiyitibwa obufumbo. Buli muntu yamanyi munnange ekiri mu maka ge, naye nga ew'omwana mulenzi munnange ate omuyimbi Wizzo Manizo si birungi nno n'akamu. Beekubye emibi ennyo muganda wange wali mu katambi. Wizzo abadde ali mu kulaajana ng'ali mu kkoowoola muganda we Dr. Jose Chameleone. Byonna gye biggweredde byinziza okubeera nga nkutuusaako, kw'ossa ate omuyimbi King Saha, kw'ossa ate ne Pallaso beeguddeko nga bali mu kwolekera munnange ate emitala. Bampita Geminati, nsinza ku Geminati Yogi. Kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga, osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala muganda wange kasita obeera nga tonaba. Kakati nno kansooke nkutegeeze mu katambi akavuddeyo munnange okusaasaana, jjukira nno bino byonna bibadde bikyagenda mu maaso. Jjukira nti nno gye buvuddeko Wizzo Manizo yasooka n'alwana ne mukazi we Sandra Teta, n'addamu n'alwana naye omulundi munnange ati ogw'okulala. Sandra Teta mukyala we yamutomera. Wizzo n'agenda munnange actually ne bamulongoosa n'omulongoosa okugulu. Kakati ku sayidi y'emu muganda wange bikyagenda mu maaso munnange ate okwewunyiikiriza. Abantu abamu naddala bafaani ba Wizzo bagamba yiyi kikigenda mu maaso. Abantu bano tebagenda tuuka munnange ate ku bonna okufunako ekizibu. Like nga Wizzo oba afune ekizibu oba mukyala we afune ekizibu olw'okulwanagana munnange ate okukyeyongedde wakati w'ababiri bano. Omukulu munnange ate Wizzo Manizo kw'ossa ate ne mukyala we bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama, naye nga wali munnange okusinziira wali mu katambi, Wizzo alaze ng'ali mu kulaajana. Yantomera omulaba mulaba bampisa mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale omunyarwanda. Banange mujja munyambe, omukazi yantomera tanzijanjabangako yadde n'okugulu, okugulu kwonye kokka. Omukazi musanze mukubo, omukazi kyankole, omukazi anzita. Bambi fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe. Aha, genda. Olabye endowooza kyendiko? Kamyoni olabye kyendiko? Yayiga ndowooza oba ki? Byebyo nno munnange nga bw'olabye we biri mu kugenda mu maaso munnange ate okutambula. Ku sayidi y'emu na bino nno nabyo bibadde nabyo bitambula. Wizzo Manizo ne Sandra Teta balwanye ne beekuba bubi nnyo. Eno fight yabaddemu n'okwekuba amacupa. Katonda mbeera nkusazeeko. Video eno egenze viral. Wetulabye nga Sandra Teta ali mu fight ey'amaanyi nga Wizzo alaajana. Muzijjeko ekikazi kino ekinyarwanda mukitwale. Mulaba bampisa kamyoni mujja munyambe mutwale omunyarwanda. Byebyo nno nga bw'owulidde munnange, nja kuba nga nkutegeeza ebinaaba bisingawo. Actually ngenda kubeera nga nkolera video munnange osobole okumanya ki ekiri munnange ate mu kutambula wakati w'omwana mulenzi munnange ate Wizzo Manizo kw'ossa ate ne mukyala we. Actually ngenda kubeera nga nkola video. Kakati nno kankwongereyo ko wali wabaddewo ko wali akatambi akabadde kafuuse ettabbu. King Saha kw'ossa ate ne Pallaso babadde beeguddeko esayidi eno. Actually babadde just nga bali mu kwolekera munnange ate wali e Kenya, naye engeri gye babadde bagoyingamu munnange ate crazy nga bali ku lugendo lwabwe wali munnange ate ku highway nga boogezako okulaba embeera bweti bwe yabadde. King Saha yabadde atabukidde munnange ate Oluswayiri wali wonna. King to the world. Jamani, tunafanya kazi, tunapata kazi fanya
Rift Valley. Yeah, man. Maizi hapa anaenda Kenya. Uganda hapa. Utaki chakula please. Hapa. Unalia mama nyawe. Mubeye. Oh. Yoyo nno munnanga te King Saha Kosate ne Palaso esaidi eyo nkugambye akatambi kabadde kafuuse etabbu okwetooloola bwenti nno munnanga te bwenkoze kakasa inti nno osubscribinga Kosate n'okulayikinga